kikyate ekyatabuse General Damulira yakoze eki okubanga essaawa zino ate kati gwe baliko General Damulira kati obuzibu yasanga ozi yakulya semwayi CI bagita CI crime intelligence wakati mwanda benga flying squad we bitu munene ewe kuchimi munene era abanga agambye abana mugenda ajja bamba bena mu lugabira babera mu bunigi na babamba yanga we bagala no wazze babaze wabeke kirenga kitambula kiti walabako Shaolin Soccer omupiira yo film najiraba nga oli baba muvinga bati nekire kitambulira ko aha era eyo Shaolin Soccer yennyini kakati ensonga ya General Damulira General Damulira asobola okukkiriza okwata abaana mu Buganda wano ngati ne naye mwana waffe ate kati labayo tekigana muganda okufuuka mubbi Lubalusewa TV mazima ku mazima Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasalirwe so nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako tusazeewo kubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oyagala tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ngodde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 10 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima twende okay aje Samuel Gemanya program nsonga ku nsonga nate ebeera eguse mwebale mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera ku Lubalusewa TV yamwe si yaffe twagireetera mmwe mwebale ku YouTube ku Facebook sako ne TikTok aje pro nayo nga ku TikTok nayo gyali wakono tumuteekayo wabula full video ntugibagamba mugisangeyo ku YouTube channel yaffe tubebaza mwenna abatugoberera okusinzira yona gye musinzira nemusobola okubanga mu commentinga mu likinga ate ne mu viewinga bulungi nnyo ngabala bagenda nti program nsonga ku nsonga nate tukomyewo tusobola okutambuliramu ensonga nga bwe zitambudde mu ggwanga ndine munanga agenda kubababuuzaako tusobole okubate nga tweyongerayo Mosh Media ekwasaganya bya kuba bifaananyi mugyekwate esobola okubanga ekkolera ebifaananyi eby'omulembe ekkolera video coverage y'omulembe ku mikolo ng'embaga okwanjula n'ebirala byonna Mosh Media gyoba weekwate enamba zaabwe weziri kubira director yennyini temuli kibuloka okubira oyo yennyini director n'abanga kukwasaganyiza Matuga Estate banno nga bakugu mu ttaka nabo bakozewo ekyenjawulo balina plots ez'ebyapa za miliyoni 3 Matuga za miliyoni 3 kyapa mu ngalo wekwate Matuga Estate enamba zaabwe kweziryawo balina plots za miliyoni 3 byapa Matuga ate nga balina n'ezo ebibanja ate nga ekibanja ekyo akuguza ekibanja ate yenannyini ttaka subuzi gye bali basuubula ettaka n'asuubulanga eka namba n'agaana ogisalamu ebyapa n'akagisalemu obubanja naye ng'ekyapa yakiina so Matuga Estate batuukire nabo basobola okubanga baguza plots zitandika miliyoni 6 12 miliyoni 15 ate ezo ebyapa batandika ku miliyoni 2 kudda waggulu yonna gy'oyagala oyagala kola apartments
Matuga estate ina plots yali eseze ebyapa za million nkaga zikola apartment so zimbawo nyumba ye y'omulembe Matuga estate joba wekwata enamba za weziri awo jukira nti enako z'omwezi nga 8 ye weekend ejeri yenyini wiki je tugenda okubanga tutandika Sunset Gardens bayinayo ekivulu ekivulu bakitavaawo mpitewo kya lunaku lwa abakyala Women's Day nga 8 mwezi gwa sigwa kusatu gwa kusatu that is March bagenda kuba bayina King Sir bagenda kuba bayina Mori Nantume wamu ne Karo Nantongo tukayo osobola kubanga werolera mutwalo okuyingira emitwalo 3 VIP ate nga table ya mitwalo 3 producer mpa lule sibaye ba mu kivulo kina anajja lule onosobola okula table njagula table kasente wekali sauna massage ebintu byo jebiri singo okwagalira ddala ebyo bantekere table erina n'abagagga bange kola abantu bajjenga 8 Women's Day yero mukago olujja n'abagagga bange oba busasulanga media nkulamusiza webale kutulaba webalina webale tuwagira abo bamu ku bagagga baffe ba media ali Dubai naye akikubireeyo atambuze ensonga ez'amasayi ensonga zange ezo ezabwaguga media njagala ojje kutaleko ku masaji bakunyige ku masaji bulungi nyirawo wovire Dubai eyo jangu tugende bafune ku masaji omanyi omubiri ogwo gusanamuko ka care noso kubango dabuto nechala webale okumpa omukisa guno nsoke nebazeko ku bakulembeze bange baba kulembeze baffe abakoledde obulungi constituencies zaabwe era nga nsaba na Uganda abantu abo baleme kubejjako olabira ku kitu bano bakoledde constituencies zaabwe nga Dr. Ndiwarana Christine omukyalo oyo akoledde nnyo constituency ye oyawo tomanyi yo jali nawirika Dr. tomanyi jali tomanyi Dr. mukwano gwo obukomansimbi buli olaba amasomero agenda yuko amalwaliro mother kits n'abawa okuziika kwekuo ambulance yabateerawo wadde nga ambulance ye driver yafuna accident ne bakonagana n'owa boda nate kiraga nti yakona mu side kitegeerwa kuba nti abantu baffe munne obanga olina bakuvuganya bakitwala bulala naye nga ate owa boda ya brushinga ku side y'ettaala kitegeeza nti oba ogenze mu deep details olaba nti tekyali intended tiyali direct accident wabula kwali ku brushinga ku brushes yadde nga omuntu yafa naye ensonga balina engeri bagikwatamu si yakisajja kikulu naye lwakuba nti bakiteekamu nnyo politics olw'okuba nti dokita alina abalabe be era abeegwanyiza ekifo kye naye nga dokita bambi webale nnyo ate munne ekyo tekikumalamu maanyi genda maaso n'okuweereza bukomansimbi ekwetaaga dokita Ndiwarana ne tuddako nenzirako ne Alan dokita yakomawo dokita alina okudda akomawo naye lwakuba nti kadi waliwo ayagala ogisaba ate naye era ne bagisabe dokita kumawo nga independent tewali buzibu Alan Mayanja naawe nkwebazaako webale omulimu gw'okola Alan Mayanja buli weekend abeera mu constituency MP Seruyange Serukenya Serukenya wange Serukenya musajjawo Serukenya mpa ku ssente naye Serukenya nze nakumamu naye kufuna ku kalifti mu ambulance ye naye baba Serukenya mpa ku ssente sange wakubemu naye ku luseke abantu bakuba enseke naye maama nze sikuba nseke naye Serukenya oyo ne Alan Mayanja banoonya Serukenya nakoledde abavubuka akoledde buli abantu bonna Serukenya akoze si wa kamera nege kankubuulire abakulembeze abakola ebintu nga tebiri mu kamera bakulembeze abo bonna era list nga wenjikuwa bakoze ebintu mu constituency nenga sisi bya kamera si bya kamera Alan Mayanja Serukenya
ne Lutamaguzi bakoze ebintu Lutamaguzi akoze Wanda budde bunawo nnyo ku media ayogera yabera nnyo ku media na yiwe butuuka ku weekend TV FM ku weekend ya mukama wange jawo yetayina na mwesimbako bamugobako gera anti oyo omulabo oyo oba tuyagala mazima tomuyita oba oyagala mazima muyite oyagala mazima muyite ya Wanda ebo kubakulembeze betu ina ba generation abajja bakulembeze baffe maaso awo ebi bakulembeze abajja maaso awo okitegeera okay omaze okuyanjula lwe tugera maaso n'okweyanjula ko baba kwekwo neyanjudde maze okay mwebale mwenna abatugera ku Lusawa TV tuli ne Lule Bombo Road onako lwa tuze tutambule mu ebyo ebitambudde mu wiki Lule tubale tubulanganye nno wali emebegako waliwo okusika omuguwa kw'okwewandiisa musajja wange yali tamanyi bya firudi yali awoza bya nalukoola buli kyamanyi by'amakooti kugenda wali kuga nti yo honor yo honor awoza yo worship yo honor abajjati tebamanyi honor bamunyiza ensigo bamutagula kakati tutandikirawo wenyini kakati okwewandiisa nakwo kwetagamu empaka kadala nti kutwala mpapula n'owaayo obuyigirize bwo nebiki bye byetaagisa electoral commission ne clarifying kyolina mumanya omanyi abantu jibakoma aba government jekoma oku undermininga Kyagulanyi ate jekoma mutya kati emuyisamu eggali okumuyisamu amaaso kuwaffe kifaananyi kiraga nti omuntu mwegwe mulowooza nti mu maaso awo agenda kufuga eggwanga lino talina kyali naye ate waatekinga step ate baleeta amaanyi mayitirivu nnyo okulaba nti ate oyo gwasindise bamukola ki bamulemesa okutuuka eri abantu be kakati ngenda kukuwayo story nti Kyagulanyi yakola debate yabachallenginga bonna era tebakisuubira yabakuba enkyuko yabawa surprise tebakisuubira kati balaba debate eyo batandika okugamba omwana ono alagawa era olaba kyovolaba nti abana abaavayo nga balina obusungu ne bawanda be bawanza ne babawa ebyabwe ne badda emabega kakati saawa zino Kyagulanyi alina ejjeeri naye nga lya media nti ye agenda kubeera ewuwe agambe nze kambeere ewange setax agenda wali kulaale naye ngenda biraba ejjeri media esooke eyingira abaana ba media basooke bayingire ku ki bonawo olutalo kubanga jjukira n'olutalo lwa Yoweri Kaguta Museveni waliwo abaagenda okufumba waliwo abaasimanga emmere abakimanga amazzi waliwo abaakimanga amazzi anti mbadde mmanyi kikompola manyi tuli mu struggle akati kagudde bugwi Lule abadde kandeseewo anti omusajja alina okubanga agaludde kati kikusesa Lule struggle n'ogisobola obadde ondese mu studio ekituufu kankazi era vva ku basajja abalumba ku front ngambye bawaliwo ogusajja ogubadde guyitawo alide gukuba ejjija kati nako kankwenyu kalimba otidde nnyo mubutuufu onosobola okwanja ensonga tudagisobola eno badondeseewo kakati munnange abaana ba media Kyagulanyi abasindika kati nabo bennyini bano kibataategeera we balaba emmotoka ya Kyagulanyi omanyi Kyagulanyi yaddira ku mmotoka ze n'agiwa Nalukoola ku mmotoka ze n'aziwaani Nalukoola zimuyambeko kakati balowooza nti kyeka Kyagulanyi ne ali around bano baga bateekewo ensasagge naye nze kyengenda okugamba abantu nti Nalukoola abantu beekawempe
abantu beekawempi waliwo kimulina omumanya wakimbaga matte muzikiza waliwo move egenda okutataaganya akalulu ako naye move eyo egenda okutataaganya akalulu ako balina okusooka okubateekamu fiya mu ab'amawulire bateekamu fiya mu ab'amawulire kyabadde bagezi iyo geemu yabaddewo nti mwe ab'amawulire kabasooke bakubbemu omuntu bamulemaze mumanye nti bino byemugendamu nammwe muli mutaddala nti nalukole yabadde nga yali eri ng'awoza yo worship my lord yo worship naye oba nalukoola waba ali mu mukwano ayogera bigambo ki nakola nno sewa alina we yali n'atugamba naye ate nalukoola yalabika nga yezinze ku mukazi alabika tayinza kulemererwa alabika nnyonnyola omukazi mpola ku mpola Maira yakubanga nze wenatiira Junior nagambanga abantu ti Junior ku ngeri gyakitukoleramu ku firimu alabika akwana naye nga musajja tutakwana nakwana naye Nalukoola alabika nga yakwatidde omukazi n'atwala n'amuwa ebigambo bye amuwa ebigambo nga buli kigambo kyamugamba kimugenda ku mutima bukugu sobola okunyonyola omulamuzi nakkiriza muntu wange mumumpe kankuwulira amazima kana akalulu ka Nalukoola yakalidde dda Nalukoola ku bigambo byannyonnyola abantu ng'agenze ku dduwa agenze ku kuziika agenze ng'ayogerako eri abakulembeze mu butuufu Nalukoola agenda okumalayo ekigambo kyayogera nga wamuwadde dda wakkiriza bambi nsaba mumpa akalulu bambi munteekemu obwesigwa ng'olabira ddala omukulembeze omukakkamu era ye yawangudde dda kati mu state tweyanziza obyokulonda state mu kulaba nti omusajja ono ye product bannakawempe gye baagala era bagenda muwa akalulu bataddewo fiya lwa nsonga timugenda kulonda abe bannakawempe omumala okulonda bwemu tibagenda bagobawo akalulu ako bakabale nga abaliwo bantu baabwe ne ba agent abamu nga baliwo nga baguliriddwa okitegedde kakati bamale bo balangirira ebirala ebifu nga bakimanyi nti ddala bifu era mulina n'obujulizi balangirira omuntu owaabwe balangirira omuntu owaabwe Nalukoola ne Nuupu bagende mu kkooti tayimu nga muli mu kkooti ono alayira ono agenda mu maaso kati tugenda kutandika vita nga tuli mu kkooti Nalukoola waliwo ebigenda okuba nga biyitawo jjuke kati banoonya diversion etujja mu kubanja Besigye ne ba Machete bali mu kati diversion y'okubanja bamachete bane kati bagenda bayitamu diversion y'aba Nalukoola bannamawulire kati bannamawulire mugenda kubeera nga muli diverted era nga muli distracted nga bamu mutya era mugenda okulaba nga TV ezimu ezibale ziraga stories zonna eziri mu bantu mu campaign bagenda kuba nga balina bye batalaga nga amawulire bajabula majabule ngira TV ntono nnyo okujjako ezo eziri independent zezigenda okulaga amawulire gonna naye za TV zenatandise kati okulaba kati zijabula bujabuzi olwa statement se kati zitandise okutambula eziba bateekamu mwe bannamawulire batisatiisa kodde munnamawulire omu baamukubye kati ye eyo teeke nti bakukuba n'ofuna n'olimala wolimala ne bagenda kukujjanjaba biru zonna bagenda zijjanjaba naye olemadde ekyokubiri ne business ogivuddemu yoba mawulire kubanga kati oyo kati bonna mawulire abuvuddemu era eriso kubanga lyavuddemu kati bonna mawulire balyasizza kati abaata nkyalaba ng'emmunye erinamu gundi mpozi bamutaddemu lyandiga kakati oyo kati alemadde kati Ashraf Kasirye yalema ate kyali mu banawulire oyo n'avaako ate nno si yeye bannamawulire no bawerako abaze bava mu media nga balema ennaku eri mawulire kati oyo naye yalemadde kubanga kati oyo yalemadde tagenda kuddamu kukwata kamera oyo kati avuddeko kati agenda okujja mu kifo kyagenda kugamba nze nange tebankola ng'oli we baamukola kakati nammwe abalala mugenda kugamba naffe nga we baakola oli tetugenda birinda ekisinga okuluma katono nnyo nti munnamawulire bambi Miracle Ibura kibi nnyo yafunye obuzibu obwo nejjukira ne station gyakolera osasula sente zegaba za bisiika muganda wange
obuzubule omanyi lwaki omwana yabonerera mu mwala yabonaabonera mu mwala ng'ekimubonyabonyesiza mu mwala okimanyi nga akutte kamera ya mukama we ng'agamba olaba okusasula kwa nduulu kale ate bwanaddayo nga kamera okusasula kwa nduulu nga ngenze nina amawulire nina kontenti ate ng'ovudde nekwekyo ne kamera yaabwe njirina naye kati olwo ŋŋende nga sirina kamera kale ekiriwo nti President Museveni yavuddeyo n'ategeeza nga bwagenda okumujjanjaba katusabe President webale naye okujjanjaba President webale kubanga obwo bulamu bwa muntu naye okujjanjaba oyo nga ono yatuusizzaako oyo ekizibu ekyo gwe kyojjanjaba oli yamutuusizzaako ekizibu ekyo wamukoze eki bayinza okuba tebaamulabye jjajja no olaba ezo drone ebeera erina komanda bamanyi abantu bali nabo mu mmotoka eyo kati bakwate kagurupu awo konna konna nga we kaali awo kubanga konna kalabika bakakwate konna kagurupu nga we kaali awo konna bakagende kagurupu kakyaliwo n'ekawempe gye n'omwozi biki bino bannaaye gye tugenda biki bino tebiraga kifaananyi kirungi kubanga you are creating enemies within enemies osegedde you are creating kati olaba ogenda kuba munnamawulire oyo omu omugjemu eriiso yes mugenda mumujjanjaba naye munnamawulire oyo kigenda kujjawo famire ye nti omwana waabwe mwamukoze ebyo osegedde kati nze kyembadde nsaba muleke kuddira ebiwundu ebikala ate mubyongereko amabwa amapya kigenda kubeera kirituwas kati tugamba omuntu alina kansa ate omwongerako biwundu birala leka tujjanjabe kansa aliwo tugezaako okutereeza okugezaako okugamba nti at least sekita eno si yeyina omusango sekita eno yeyina omusango sekita eno yeyina omusango naye ate kikituvudde mu mikono kati mwagala ffenna eggwanga yonna ligambe nti ffenna buli muntu agambe nti gavumenti mbi completely erina ebirungi n'ebibi naye kati leka ate n'ebirungi tuleme byonoona byo okubifuula bibi abagenda okukampeininga mubaleke bakampeininge badde ewaka kibi ki nze nayita wali nga ndaba ono wa FDC aganaga asibye ekkubo naye nga tewali nayali ku kukubo bonna basagenti aganaga nasisinkana naye wano ekawempe ku ttaano nga agenda kwewandiisa naye nga tewali amukubala ku mukono emmotoka nezikwata n'atambula nga abaana aganaga bebakontrolinga ne traffic osegedde tolina kibamugamba tebaletawo bajjaati naye waaki kunnalukola muleese jjaati osegedde temuleta jjaati kunnalukola mumuleka akole ebibye bigwe naye nga lwokuba nti kikyengezaako kuga bateekamu fiya nti ekola ku terrorism yes naye kitegeeza nti anti omanyi nti ezimu kati weapon kati ezo weapon kati esinga okuba ey'obulabe kati ku generation eno kamera na simu ezo weapon kati ezikyasinze naye ate ezo weapon ate abajjati se balina okuzihandolinga namwe mulina okuzimbayo ttiimu eyo bwetyo muzimbe ttiimu era naye yabajanalisi oba yabannamawulire nammwe muzimbe ttiimu ne balinawo bakole ebyabwe nga namwe mulina ebyamwe bakoleramu bali balaga amawulire nammwe mulage amawulire amatuufu osegere amawulire gaffe gabeera matuufu kuba saidi zonna tuzifuna anti bwe balaba nti agammwe si matuufu naye bati bazimbe ttiimu eyabwe eraga maki ewakanya kino ekyabali naye temuleta jjaati temuleta muntu temuleta osegere temuleta balinga bamalicious ngeri gye bali bambaddemu naawe bayitano mu kalulu k'ekawempe nabe mutuleke mulina amaanyi mangi awo wennyini akabe mwakasazisizza mbazzi twalaba luli emibegakaawo nga abaana naife tubayita abaana ku mitimbagano nga bayisaamu General Reiso era General yavaayo n'ayogera n'agamba nenze mu nsaasire ne basizinga fire kati ate ekikutta kati Geno Damulira owaffe owawano omuganda akutte kuba ghetto mulaba ne birthdays azikuliza mu ghetto abaana ne babagabira ebyokulya ebyokunywa kiki ate ekyatabuse Geno Damulira yakoze eki okubanga essaawa zino ate kati gwe baliko Geno Damulira kati obuzibu bwe yasanga yakulya CMI CI bagita CI
crime intelligence wakati mwanda benga flying squad we bitu munene ebe kuchimi munene era abanga agambe abana mugenda ajja wamba bena mu lugabira babera mu bunigi na bamba yanga we bagala no wazze babazze wabeke kirenga kitambula kiti babazze walabako Shaolin Soccer omupiira efilimu najiraba nga oli baba muvinga bati nekire kitambulira ko ekite aha era eyo Shaolin Soccer yennyini kakati ensonga ya Jeno Damulira asobola okukkiriza okwata abaana mu Buganda wano ngati ne naye mwana waffe ate kati labayo tekigana muganda okufuuka mubbi wali kigana muganda okufuuka terrorist eri family era family tosobola era mu family era mubeeramu ayinamu omuzi omubyo either nga wa lugambo banga waki so ate avuddeyo n'amugambako ate ayina omugambako so tagaana mugambako olw'okuba toga mu family kiro baamu n'olugambo yes kati ffe era kyovula abasiraamu abattibwanga oba baakubwanga ababayitangamu babalyangamu enkwe balinga basiraamu bannaabwe okitegedde nti President Yoweri Kaguta Museveni ekimukuumidde mu buyinza ebbanga yonna era aba opposition kyebalema okugamba bannayuganda okujja kimukuumidde oba bamulonda bulunzi byonna bigwe kitwale byonna nga wokitegedde kati nti buli wasindika abasajja be abasindika mu kifo kyagenda okugendanga bafiitinga ekyo kyennyini webali basomba musenyu afuna asima omusenyu era atikka omusenyu waba ayagala kubega ba boda agenda kufuna muvuzi wa boda kabyanze wabanga agenda kubega ba malaya afuna amasaji nga mu sauna oshegedde kati inti waba ayagala ba street era afuna wa street atunda omulondo n'emmwanyi n'abanga yakola ki inti buli wonna watadde abo baba ayagala bateekawo kyovula nti ne mu NUP atekamu bafutu soja nga bambadde combat nga bafutu era bafutu soja obatunda buli wala bafutu soja 10 kuliko bafutu soja 5 ba Yoweri Kaguta Museveni twale eri naawe anti nze nkugambe era nti nze nkugambe gobo yagala kizo watu yagala bigani era olaba office era ojjagira office nga nayo erimu basajja ba Museveni so kati kyengeza okulaga nti yali n'abantu be buli wamu okusobola okunyweza obuyinza kati ffe kitwale mu okutegeera ekyo bannayuganda so kakati afande Damulira okusobola okuba nga position gye baamuwa nga akulira nga director wa CI okumanya nti waaki buli wembera mu office yange bangamba nti abattemu abasse tubasanga mu bifo webiti ne webiti abavubuka abakubbi obutayimbwa tubasanga mu guno yoti abafumisa abantu tubasanga mu guno nagamba naye abantu abo kiki ekibaleetera okukola ekira lwaki tubakola tebaggwayo kubanga manya nti buli mwezi wabawo operations ezikolebwa ez'abamenyi b'amateeka kakati webanga buli wiki bakwata abantu abo nabajjudde mu makomera gonna kyolina omumanya mulimu abaana ba ghetto ate nga bali ku misango ejja mada emisango gya rape robbery emisango miyitirivu nnyo assault emisango miyitirivu nnyo kakati nagamba abantu tukwata amakomera gajjudde police station zijjudde naye nga bo tebaggwayo era abantu bano bavaawa kati ng'omuntu kubanga kino akifunidde mu position ye talina kujja mu uniform era alina okukitambulamu kinoonyerezaako nga ye kubanga yasindika basajja babambega abasinga naye nga wenkugaye bambega bano bajja ne batuulamu ne beefula abanywi b'enjaga ne beefula balasa ne beefula baki nga babega bannaabwe naye nga information abamu gye bawaayo nfuuku bannaabwe nti ye abba nabba ne gundi olumala okubba ne gundi kyabbi n'akiteeka wano ate ye waaga n'agamba gundi ye yabbye ye ne bamukola kyokka nga atabbye ate yawaddeyo information you get kati ye n'afa n'amanya nti kati mu ghetto nina okwetuukirayo nze nga nze
nenoonyeza kiki ekiri mu ghetto. Afane Damuli yajja mu ghetto. Era mu ghetto waatuuka mu ghetto. Abakulembeze abeera mu bitundu ebyo ne babuukira kubanga nga Afane Damuli nga ajja mu kitundu alina otegeeza LC bakansalazi n'abalala abakulembeza ku bitundu ebyenjawulo. Yes. Munene manyi galina era tegeeza abo. Anti bamulambuze ekitundu ne RDC. Anotegeeza RDC nti ngenda kujjako mu kitundu kyo nkitambulemu ku nsonga bweti. Kati Afane Damuli obuzubu yasanga teye bw'atamanya. Nti singa Afane Damuli yajja buzina storminga zi ghetto. Nga tayise mbakulembeze no ba politician kyandi mukoledde. Kati Afane Damuli yawaita mu ba RDC, those are politicians. Naita ba RDCs ne ba mobilizing LCs ne ba councillors, those are politicians. Nibatandika okuganda nibatandika box okuyisaamu eggaali nti omukulu agenda kujja mu wiiki ejja kakati twagala abavubuka mwekunganye batandika okukunganya abo abatali bali ate ye basingira ddala okwagala wabula abamu ku bo nga tabala basigalira emabega kati bana abakulembeze ne ba mobilizing Afane Damuli agenda okujja okutambula ghetto nga abakulembeze ba mobilizing edda abantu abawadde n'ebyokwogera n'ebyokukola. Era mobilize n'abantu abasinga yamu ng'ate bali ku kibi bamaze no bateekamu kino nti mugambe nti mubadde mu bibiina bine muvuddeyo kati mwagira NRM mugenda kukyuka. Era abakulembeze bamu ne propose Afane Damuli tebavubuka bantu bafunire pichi. Naye nga bayitiramu Afane Damuli okufuna pichi baziwe bavubuka bana bakulembeze bebakola list sezo ne bagaba na bavubuka fefe tugenze tunoonya afande afaye n'agamba president okulanga abawa enkula entandikwa kati bo bafunirako ki akalulu kati je Afane Damuli ye musirikale azze kula kigenda muli ne tyatamanyi nti bano be yayitamu okusooka bamu planningira ekintu ekyo tekintu kiri piwa nti ghetto sawa zino aina baataala bayi byali alina okulaba abaziri ba real ghettoists, the real ghettoists and the real criminal gangs of ghetto. So bano bayitamu sibe balali ate babalyamu buli kakati nga kyali alina okukola kufunako zi hardcore ziri ezitavaayo okujja kumusisinkana wabula bano yafuna bano abaavaayo mu ghetto ne bafuna ne bano abaakayingira zi ghetto ne bafuna bano abali mu mbeera mbi bano baakukyalo naye ziri zi hardcore be bayita ba commandants ba ghettos Afane Damuli tiyabalaba kati nabanga ekifaananyi kya ghetto afunye kyakungulu oba tafunye mutima gwa ghetto kati Afane Damuli asinga yayitira mu intelligence n'afunya ddala abantu be n'afuna ddala abaana bo ghetto atayise ba politician zaabo ne bategera butegeezi nti Afane Damuli yastorminze ghetto yegindi ne beewuunya nga Afane alina bali bennyini abatuufu kyalwayo kimukolera nnyo amakulu kakati essaawa zino abakitegeera ekituufu bwakyo nti waliwo abaafera Afane Damuli ayinza kukola kati abakitegeera bannabyabufuzi kati ne mubaamu n'abasirikale bennyini ne batandika okuba nga balina information gye bazimba ekuba Afane Damuli naye ng'ate Afane Damuli kyeyakuba tekyali kibi n'akamu. Omukulembeze yenna ali mu ttuluba lye kyalina okukola era neebaza nnyo Afane Damuli kyewakola kyali kintu kirungi nnyo era toggwamu maanyi era sigala ng'ogenda mu maaso mu ekyo naye kyenkusaba Afane Damuli campaign tuleme zitwala nti lutalo era Afane Damuli gwe wennyini osobola okuzimba relationship mu baana abo jati agikulira nkugambe oli yakulira CI crime intelligence enoonyeza baziba misango kakati saawa zino akulira jati Jeno Mulamba yakulira jati era jati eri ku orders za Jeno sizitegeera kakati ebya jati mubijje ku police jeza ne wabakubira ogenda ku police ogenda wa
kubanga jati era we bayo ekola ebyayo ne wa police balina kibagigamba era bera bakubanga abantu zi solido bakuba naluko mwakubasa ne mwambi batata mwebale temujjango kona yate muli batitizi kubanga omusajja afuna mu maaso bwati nakusabula ngakusabula ngafunidde mu maaso era singa mbanga mwabajjati muli basajja dala nga muli babu muli mukwata batujju nga muli basajja nga mwazze kuba bantu kibuuko mujjeeko obukookolo oli omukube nga omutunudde mu maaso nga naye akulaba kye kibayita omusajja temuli basajja you are cowards. You are cowards. Omuntu yenna yambala obukookolo nazza omusango is a coward. Kyovula omubbi wabajja okubba ajja kubba kiro kitakubba misana. Era wabazza okubba emisana yeebuzaza neeteekako ebikofia neeteekako bimasiki neyeekoza ki kitegeeza is afraid. Tayagala mumanya tayagala mulaba mutiitiizi is a coward. Is a what? Jeno damulira nno nalabye abaddamu naye abaana ba social media. Alabasobola. Abaddamu balumbuye baane. Muganda wange. Abaana nga balina buyina abo. Mbadde njagala kuwa Jeno abaana baveeko bajja kunonya girlfriend go wachawa. Bamukukubira awo bakusikulira entalo. Kwa ffe tuli basajja. Era kuba ne girlfriend kibi. Anti kyegamba ffe tuli basajja si kibi. Jeno musajja musiraamu se. Yes. Bajja kunoonya omukazi Jeno gwe yali anyiizizza. Abaana bayita mmere. Naye bwino bamugjawa. Omwana abaana asobola n'okumanya nti olina embalabe ku gundi ku bbolozi. Naye nga ne mukazi otakimanyi nti olina embalabe ku bbolozi. Oyo omwana akiteeka social media n'agamba lulo olina embalabe ku bbolozi. Naye ogenda tuleewo oti nga muga Katonda ogirina. Mpaso oyinza kungamba n'abanene nga tebasobola kweringiza. Omunene yaba tasobola kweringiza. Aba abaana ba social media banonye batinkwa bakuzuminga bajja kuzuminga Jeno abaana baveeko abaana baveeko nenze kyensaba Jeno kiri kimu beeranga Jeno na Reiso kyakola gwe beetondere kigwe Jeno acting Jeno kuba Jeno na Reiso yawummula naye ono acting Jeno ali aga Jeno na Reiso nti yawummula mu mateeka omanya commanding drones yani eyo tuveyo Jeno na Reiso awummulanga Jeno na Reiso awummule okuwummula kwa Jeno na Reiso ng'afudde tasobola kuwummula Jeno na Reiso okuwummula nga President we Kaguta Museveni nga naye awummudde era owulya nti Jeno na Reiso awummudde Jeno Sale manya President Museveni naye awummudde. Okay, tubebaza mwenna abatugubira ku Lusewa TV. Tuli ne Lule Bombo Road. Tuyitamu ebyo ebitambudde mu wiiki. Lule. Waliwo gwe twalaba sijja muyita wa NRM. Obula yali ayambadde bwambazi. Lugero NRM. Pozi nga yeye atugenda wa NRM. Yavaayo ne yeekumako omuliro. Kale oba n'atuntumuka wale twalabanga agwekuma kuve twalaba bituntumuka. Wali ku parliament. Nekyasinga okumalamu amaanyi. Parliament y'eggwanga teyina fire extinguisher. Ziri munda. Ne bajjanga abasirikale bakutte bicupa na biki bucket. Bajja amazzi mu office za wano across wano kino agamino woto oyo. Gane bicupa. Ne basumula mbere. Nenga basirikale. Banage. Chokanga lero tulabe batulagirira engeri tulina okukosa mu fire extinguishers. Chokanga parliament eyo giraba awo nyenyini ku gate awo ku checkpoint. Balina obudde ne balaga security ne bajja ne balaga nga bambadde magazine ng'emitwalo ayambadde miliyoni ya magazine wano. Nga ajambadde ngoyinza okugamba agenda kuwana na gundi. Agenda Kongo kulwana oba agenda kunoonya Savimbi oba agenda kulwanisa gundi konyi. Nenga jao ku parliament awerekera mukulu nengo oyinza okugamba agenda ku front line naye obuntu obwo obutonto ntwabulina okimanyi nti ku parliament awo wandibaddewo gundi bagita valve ey'amazzi valve nga nene bweti
nga valuve ku street ya parliament y'Ekyengo n'Ekyemmanga ku parliament awo na wandi badde valuve nga za ku street nga tezisumulwa obula nga zisumulwa for emergency nti singa wajja ne parkinga emmotoka ngerimu bomu awa biki webintu bina bakwata valuve ne basumula amazzi gugwa baako ne bagisumula nasoka bazikizo b'emmotoka awo nyini ku gate ya parliament wandi baddewo valuve y'amazzi naye Uganda it's so fake. Panenze sirabangana. Nze simanyi mukulembeze agenda kujjanga yagala ensi ye. Nze simumanyi. Unayota jagala. Simanyi. Ku mirembe gye baba wadde. Kasaba bakuba. Ne babajjamu n'amaaso. Tebawadde mirembe. Bajiba wadde. Babawa kati gwe mirembe omuntu alina okuwa emirembe gyo. Eddembe wazalibwa nalyo n'okuba n'eddembe lyo noyo naye alina obeera n'eddembe tolina mmalako muntu munno ddembe nze tewali muntu agenda kumpa ddembe lyange eddembe lyange nazalibwa nalyo ne bakama bannamawulire bannange mbagamba nze nkwata mmwe ebibatuukako byonna nze mbikwata ng'obikwata kasita obeera mu kava sisookayo nze nyina okubalaga ki ekiddako kasita obeera mu kava nawe ne banakumanya olwobuleva nti watandise wafunye abakuwoninga pozi producer wamunonyerezaako nga yanoyo eyawoninze Isaac Nation big up Isaac Nation naye munnange nze nkulamusiza muganda wange naye bambi endowooza buli muntu alina endowooza ye naye gwe osobola okuwaayo endowooza yo oba osobola okugamba nti kyemwayogedde nti yagaye mbungera kwatwe pasi munne Isaac Nation oli no si pasi oli Reverend ate ba Reverend babanga nabo basiraamu basoma Bible ne bonooneka yamanyi nti gwe okumukolako ekizibu oba okumutta oba omusindise mu ggulu Reverend yanoonya dde ekimutwala mu ggulu kyamubula era yatatiisibwa yagamba Reverend mulaba Isaac Nation yasabira Dr. Besigye wali ku Nuupu yoyo wamma bamuyita Dobson Musamali awanda oyo tayagala kumanya yekka munnaddiini gwe naakalaba asobola okuyimira ku magulu ge n'ayogera ekiri mu ggwanga ekituufu baneekankuleko Isaac Nation ekintu kiri kimu nti omuntu okwogera ku kyekigenda mu maaso oba gwe wogamba daddiwo ng'afulumye tasibye zipu nomugaa daddi weerabidde osiba zipu oba tomuswazize oba omuwonyezza gy'agenda mu maaso eyo ate omuti ayinza ogenda agumansa eri okitegedde kakati ogamba ku biki ebiri mu ggwanga nti enguudo mbi biki abantu babatta abantu babakubye amagundi kati nga president yavuddeyo n'agamba nti ekyakwedda kibi ekisinga okunsesa n'ekyala kajjanjaba omuntu president yavuddeyo n'akyogera omanyi lwaki ekinsesa kati abantu ng'abo abawagizi ekisinga okunsesa kwabo abantu kati bakubye munnamawulire naye pulezidenti w'eggwanga gwe gwowagira gwe misiikini gwowagira gwe batemera ku katooke yakulaga ye yakirabye nti kyabadde kikyamu ate onoyo mwennyininyini omuwagizi bayinza n'obutamujjanjaba ye naye ate pulezidenti yakulaze nti ow'amawulire alina omujjanjaba onaabuuze oyo alina okubuuza mu covid bantu ki president bali ayogerako abalina okutambula abalina okubanga batambuza eggwanga abamawulire kwebali ate nayo n'ekirala amanyi ki oba gwawagira ate gwe omwagala n'okusinga n'ekirala ekisigaza okunzesa kumaddembe nze yababuuza abakuumaddembe tannagambako nti mukuumaddembe leka ojjamu temubatiza amanti abakuumaddembe okuba abamawulire nti bakijjawa okuba nti oba bamanya batya abamawulire nti ono awagira opposition oba ntawagira opposition okimanyi nawolo bannamawulire aba NRM olwo bannamawulire aba FDC ate nno labayo nno n'ekirala nze nyina mukwano gwange okimanyi nti journalist oyo gwe baakubye mukama we muwagizi wa NRM mukulwe okitegera ekintu ekyo kati nange kyengamba kati neŋŋamba kakati gwe oze otulugunyiza omuntu omuyisizza bubi nibwefudde nti gwewagira nnyo omukulembeze w'eggwanga kyokka ne gwokubye muwagizi wa mukulembeze w'eggwanga kati nga bwe baatulugunyanga Zaaki kale Zaaki kala is stubborn naye nga mutage mumukubye by'omugongo kyokka kitaawe muwagizi wa president kati mwene mutunula ebyo bintu
mwe musinze actually mwe balabe beggwanga okimanyi nti abakuumaddembe bakola ebikolwa ebyo ebibi abambala bimasiki ne batisatisa just kubanga nti muntu amugaye geno yambale masiki genda okole botikoti okole nze njaga nnyo omusirikale ankubye ekibooko kati ng'omusirikale eyankuba batuuni ekalangala eyo bakuba nako nga tutwaine nga tonyigirwa mu ttooke wakikkiriza ekyo mwe munna ate muno yali order yali tayambadde masiki era namulaba yali ku order nga bamugaye batwale naye Kyagulanyi mumulekera abo basigadde mu batwale eddogo likwata abakuumaddembe dibakwata kati mulinda goza lwaki abakuumaddembe bameka abali ku campaign trail eri yaggwa abakola ebikolwa ebibi omanyi kati saa zono gye bali abamu ranka zaabwe bazitema abalala bali eyo basuspendingibwa abalala balwala balwalira nno ddala bagenda kufa abalala badduka ne mu ggwanga bangi badduka ne mu ggwanga osegedde so kakati mukole ebintu nga mumanyi mukole mubikola baganda bammwe kubanga mmwe mwambala uniform emisane mujamba n'ekyo ne mujamba ne mbera mu bidera mu byeddembe ate mujjeno mu mageto mujjeno mu mabaala nkolima nayo okolima taata mujjeno mu mabaala baganda baffe mweyagalirako baganda baffe bemukuba amatooke bebabafumbira emmere kati nzojja kunkuba nga muganda wange yakufumbira ettooke kati kyekiddako weewa butwa okitegedde kakati mwegendereza ebintu byemukola ojja kunkuba ne eddwaliro ng'olwadde togenda genda bombo ogenda kugenda mulago ogenda kunkuba nga sister wange ye nurse nga ye dokita egwe buli wamu wazaalibwa just imagine ogenda kunkuba nga ndi mu taxi enkyankusaye ng'olinnye taxi nga ya mutwalo oyinamu 15,000 negayire nti bambi muneezo ze nnina kondakita nyamba ebintu mubikole nga mubikola mumanyi what is tomorrow mubikole nga mubimanyi nti oba toyambadde uniform eyo ng'oyambadde zino leal obeera n'abandi bani b'obeera nabo era bikole ng'omanyi oba weegatta obeera mu uniform era obeera okutte emmundu ng'osanyusa ebitundu bye ebyekyama gwe wenna ali eyo ng'olijje n'olyani oba osanyusa ebitundu bye ebyekyama oyambala uniform obeera n'emmundu era abeera n'abakuumi obeera n'abakuumi babeera nga bakuuma nga weegatta nga yeegatta abeera n'abakuumi babeera wabweru mukama akuwa omukisa bisigala ng'obikola nga tuwumbawumba tetunnawumbawumba tugende mu maaso mpozi ku nsonga ya gino gyobadde oganye ku nsonga ya gino Ddamulira nti nze amagezi genina okuba afande Ddamulira nti afande Ddamulira abaana ba TikTok abaana ba social media afande Ddamulira besonyiwe tuliko oli besonyiwe yeyokyeza kirekawa eggwanga kakati omwami oyo yeyokyeza oba omwana oyo yabadde alina obulumi ng'obulumi bw'alina ettaka lyawe balitwala azza babonyaabonyezebwa ate yali futu soja wa NRM era nga nakati era akyali futu soja wa NRM kuba tagendanga mu kibiina kirala naye nga yagamba wakiffe abawagizi ba NRM gavumenti tukaaba tetuyambiddwa okitegedde so kakati mu kuvaayo alabanga ensi emulemeredde talina gyadda balopye emisango ku polisi tebayambye n'agamba ye kati wakisigi na basajja nembalaga okwenyamirwa kwange yeekumyeko omuliro naye kati awo n'apiiki n'aleeta attention ya bameka nga ye mwavuddeyo bali omunsi n'ovaayo n'ogamba mugenda kumulabirira mumukole biki byonna bills musasule mumale mumubuuze byavudde ku ki ng'abadde nga ajja bagamba nga temuwuliriza ekyokubiri mugenda kumala kusolvinga nsonga z'Abannayuganda bameka babyeko amataka gaabwe babyeko abaluzinza amamotoka gaabwe abaluzinza amayumba gaabwe nga bagenze ku polisi balopye emisango temulina kyemubayamba bameka bagenda okweyokya musobole okubayamba era buli muntu agenda ayagala obuyambi eri gavumenti agenda kumala kweyokya oba committing suicide oba kwesala oba kwesula mu motoka mulyoke muveyo mu muyambe nze nandibadde ngamba nti
onani honorable minister Nabbanja yazzeeko ewafaawo okulambula ku luguudo nenga mbadde maze ebbanga nga ndaja na kunfuufu eyo webale kutulabira ddala honorable minister tumumanyi Nabbanja prime minister webale kutulaba era webale kujja mbadde nga ndajana oluguudo olwo nendajana ku luguudo olwo nga ngamba ne muwada nti muwada kiki ekyatwala mu parliament nga tuyogera ku luguudo lwaffe ate nga oluguudo lwokozesa enfuufu eringa enfuufu abantu basenguse ku luguudo olwo olwa nfuufu era oluguudo lukolebwa era lwaki tukompensatingibwa oluguudo lugenda mu maaso na oluguudo lutambula oluguudo lukolebwe mangu mulyoke mujize mu wakisi. Honorable Minister webale kujja walambudde oluguudo olwo era mu kuva walambudde oluguudo baluyiwamu amazzi okufa obufi era webale kujja n'asiima n'akola obulungi asiimwa wadde ebibi bye mukoze ebiryawo nene ebirungi nayo mujja mu bikola mpola era ng'ekibakozesa ebirungi ebyo ddoboozi lyaffe gwe naali eyo n'agamba nti twogera bubyo ku gavumenti tetwogera bubi ku gavumenti oba twogera ebigenda mu maaso mu communities zaffe gavumenti n'ebiwulira nga we nayogera ku luguudo olwo ne ku nfuufu eyo nenga gavumenti tekoze kimala ku luguudo olwo oluguudo lw'emyaka ebiri kijja kitya okubanga oluguudo kati luli mu myaka 5 girugenda kijja kitya okubanga ffe abali ku luguudo tetunaakusasula nga nze omukama kwogera tetunaakusasula ku compensatingibwa kijja kitya era ekyokubiri otubanga tulinamu entalo zaffe waki gavumenti tereeta ba mediator nti abaganye ng'ensonga zaabwe ziri mu makooti babakyakayana nga bya family bakayana wano wagundi lwaki mmwe nga gavumenti mulina obuyinza obutayimiriza project eyo temweta ba mediator ne bagamba nti fena gavumenti tusazeewo mabakayana ababiri saidi netwale 50% saidi netwale 50% mulina obuyinza obwo oluguudo ne lutambula era ne sente ezo gavumenti waki temuziriizinga ne muliriizinga sente oluguudo ne lukolebwa era lwaki tuli mu nfuufu ng'ate sente musasula eziyiwamu amazzi ebimotoka by'amazzi bibeere 3 biyiwe mu luguudo olwo tuwone enfuufu abantu bali mu kulwala abantu bali mu kufa jjajjanga ali awo abadde ngaawo ng'enfuufu egenda paka mu nnyumba mukyalo enkulaakulana ezze mu kibuga era kino kibadde kyalo era yafudde omwaka ogwo oguwedde abadde mukadde nfuufu contributinga kinene nnyo kulamu bw'omuntu abeera munda ekkubo liyitako kkubo ennyumba yo eri ku kkubo tulinda basasule tumugjewo temusasula tulinda basasule tujjewo bakadde baffe ku kkubo kubanga mugenda yisaawo ki oluguudo naye temusasula tujjewo bakadde baffe kati bali mu kufa omu ku omu banayi kiki kye mutuwagaza mwagala naffe twekumeko omuliro kyemwagala mulyoke mumaliriza oluguudo omwaka guno lule nina omwami ono gwendaba candidate wekawempe yensereko onajja n'emigugu nsereko yagwa wali mu bya NUP kadi tebagimu najja independent n'ekisinga okumalamu amaanyi tinsereka alina byakola wabula baba labi n'abatunuulizi b'ensonga ne bamuleka sendaba ng'akola ebyaddiikuula ebintu binooza n'abaana baffe okukula tebatandika okubirabanga ebintu ebiryawo ebyokusaaga omuntu okujja okukontestinga kuba MP nabanga akola ebyaddiikuula ng'ebya primary namwe byo ku TV ezimu bakoleze debate ayina gyalazi nenga byonna n'abantu babifuula biryawo comedy mwereere kakati ena kugamba ekigambo kino nti bannayuganda basinga tebatunulira wala nsereko soko jukirako tweet jeno gyasindika n'agamba nti ababaka ba parliament baddiikuula okitegeera yali mutuufu omanyi lwaki nti abaka bali mu parliament bali mu kulya bindaazi balaba batudde nze siranko parliament z'abweru nga abaka bali mu kulya balina flasika za chai balina ebindaazi trays ebindaazi biki fruits nga bali mu kuteeseza ggwanga bali mu kulya eyo ne baqualifyinga okubeera ddiikuula siranko ababaka ba parliament babeera mu parliament nga kifo ky'okwogera ku nsonga eziruma abantu boogera ku nsonga za mukwano bayogera ku nsonga za speaker simanyi ya byomubawomo simanyi bawomo
simanyi bawo omukazi simanyi bintu bingi bibazenga boogera ku bintu ebyekisirusiru ebiri awo bali mu byabayimbi bali mu byabaki ne baqualifyinga ku bwaddiikuula. Ekyokusatu ne babaka ba parliament mu nsonga zibali boogera tandika okulwanira mu parliament okulwana ddala okwekuba ebikonde ne baqualifyinga ku bwaddiikuula. Abaka ba parliament batandika okwerangira mu parliament okwevumira ddala mu parliament ne balabika nti baddiikuula ogwakola ne baqualifyinga ku bwaddiikuula. Abaka ba parliament ne babanga bakozesa essente z'omuwi w'omusolo okulaba nti bavuga mmotoka ga bbeeyi n'okwambala amasuuti aga bbeeyi nga biri ku bajeti yaabwe ne baqualifyinga ku bwaddiikuula omulundi ogwokutaano. Ogwomukaaga ne baqualifyinga ku bwaddiikuula nga abaka ba parliament bakyasinza okuba nga babawa ssente nnyingi buli lunaku okuba nga alwadde oba nga alwazizza ne baqualifyinga ku bwaddiikuula ate ng'alina omusaala n'aqualifyinga ku bwaddiikuula. Ogw'omusanvu nti omubaka wa parliament afuluma eggwanga n'agenda ku benchmarkinga okoppa nti e Bulaaya balina health care, e Bulaaya balina streets teziriko nfuufu, e Bulaaya balina amazzi agatukula nti newoba ogenze mu tap yo eya toilet n'osumula tap osobola okusumula amazzi ago n'oganywa. Ne babiraba ne bavaayo e Bulaaya bamanyi okumanaginga kasasiro nti kasasiro no omuyi w'awantu we wati kasasiro oyo tumugjamu manure ntumugjamu gas ntumugjamu fertilizers ntumugjamu okitegedde nti tumanyo omulicycle ntumugjamu products ezenjawulo. Ne bagenda ku benchmarking ne bakomawo nga bagenze kwegatta n'abakazi be basanze ne bakazi b'abendi be babba wano ne babatwala okugenda ku tours ezenjawulo ne bonona ssente z'omuwi wa gavumenti ne baqualifyinga ku bwaddiikuula omundi ogw'omusanvu. Abaka ba parliament ye mubaka wa parliament bagamba nti ekiteeso bwekiti tukiganye enkya ne kiyisibwa ne baqualifyinga ku bwaddiikuula. Abaka ba parliament be bamu be baamanya ebigenda mu maaso amafuta gasimwa ddi sente mmeka ez'amafuta sente mmeka oluguudo lulimu kukolebwa sente mmeka ezikoleddwa oluguudo lwa Lwerwe gali y'omukka wano wogenda wano Pakwach wano bayitawo batya wano ku bridge ya Ekaluma bazimba ttano paka egenda paka Sudan toli mubaka wa parliament yali akyogeddeko ku ttano eyo tobimanyi kakati n'ogamba nti okay ebina basise ne boogera ku biki bulabe ki obuli mu ggwanga omukulembeze afuze biki biboogera bina bya kisiru ne baqualifyinga ku bwaddiikuula emirundi 8 n'ebya besigenda kukola ki ku mentioninga at the moment ebiqualifyingisa omubaka wa parliament okubeera ddiikuula byebyo okuyisa amateeka agayamba bo wabula nga tegayamba muntu wa wansi ne baqualifyinga ku bwaddiikuula. Kakati omwana ono Nsereko yazze ng'ali funded by baddiikuula oba ng'ali funded actually era y'omu ku yakajja mu bubaka gw'empulako obusuulu kakitereeze ali supported by abo abaagala okulaga ddala ekifaananyi nti parliament is a joke, it's a business. N'abeera sponsored by abo abaagala okulaga nti ddala kitubagamba nti parliament baddiikuula be bateekamu ssente abaagala abo abaagala okulaga mu bannayuganda ekifaananyi nti ddala parliament twabagamba nti ddiikuula ne bafundinga ne bafinansinga. Are you people muri eyo naye ekigambo onalebu kifudde kaka tewakyalira nze nabagamba luli kifudde nabagamba luli temuddamu kuba posters ziriko honorable oba MP so and so tekako ddiikuula of Nabweru, ddiikuula of Kyaddondo, ddiikuula of Wakiso, ddiikuula so and so of Masaka, ddiikuula kati muli baddiikuula mwenna babaka. Era Gino kyabagamba nti muli baddiikuula. It is true, muli baddiikuula. Gino was right 100%. Okuba tebaddiikuula muli baddiikuula kubanga that's what you are. Temuna kyemukoledde eggwanga era nze nsaba parliament eveewo tufune dictator ajjewo parliament terina makulu just kulunamu ssente zaffe terina makulu because parliament terina kyegenda kukola wakala parliament terina just kunabononyi kutuyambako actually parliament yekoze ekyamaanyi okulaba nti batufuga emyaka 4 parliament si bantu
ono ani ono akulira ebyokuyinza akulira ebyokulonda byabakama si byabakama bibakama is not the problem. Chief Justice is not the problem. General Damulira is not a problem. Osegede, where the problem is the parliament. The problem of Uganda is the parliament. Omuntu akutte ensene nazitwala bangu mubaka nga respect je mumuwa ngavuga pajero mbaka para MP ngavuga pajero naye ngo kulaba MP omusajja n'abazanyira mu bwatyo TV egwanga akwanti TV eyo kankulage n'ekyala era dikula waya terobera ko ne program y'obuli lunako atenda bayono n'ekyala sigala nenya TV kubango yazenga zo tajja nawe kakati ajja mukyazi nengo mukyaziza mweyo okitegeera neto sobola muleeta ng'omulese ng'omubaka mbu debate mubaka nga jabwato n'ebive anti nenkugambe ekintu kiri financed and sponsored ekyo oyo omwana okutambula nga akola ebyo. It is financed and sponsored. There is a message bali mukubawa naye temutegeera nti bannayuganda batukirize Katonda yamanyi ani gwana atuleetera kubanga bannayuganda tetutegeera. It is financed and sponsored okubawa that image eya Dikuula oyo ajenga sabotaachinga odire omusajja muyivu nalukola ali wali omuteeke n'oyo Dikuula nga ayogera ebitakwatagana omusajja ayogera ebigendo okuzimba eggwanga omusajja nalukola n'oyo kati nze ndaba abantu babiri ndaba Ajati era kana kalulu koyo Ajati ne Nalukola. So we are seeing those two people tulaba Ajati ne Nalukola ani awininga Ajati ne Nalukola bagenda kiki baagala okolera kawempe kakati ng'olyoka oleeta mu Dikuula Ajati ali wali Nalukola ali wano abantu bali mu kuteesa bali mu competing kye kigenda mu ggwanga ng'oleeta Dikuula ng'asaabola. Okay tuwuzike ne kino lulebo kubanga kibaagala bagala bejja ku mulamwa tuwuzike Bebe Cool afaaki ne Alex Mwangi ati kankubule ekintu kiri kimu Bebe Cool si yafa ne Alex Muhangi. Bebe Cool munene nnyo ku Alex Muhangi. Bebe Cool abo be bazimbi ba Alex Muhangi. Alex Muhangi mwana ku Bebe Cool nze kanze by the nza siri fan Bebe Cool andi ulia nebo nze Bebe Cool nze as a parent ali nebo kibeeki nzatebwe mwoba gonzimbi obaggu mukulu ne mu business yange bwe nkuwa sente lwaki obatonkolera kyekuweza ale gwa wa sente bako sibula batwa abatulaba njagala basibanga abannayuganda era ngisaba gavumenti eyogera amazima nti inbox oba obuwere buli mu makomera era obuwere buli mu makomera nnyo okusinga wali komera ine eri Kasangati eri Buwambo kati awo nganze kati genyinza n'ekitali eyo obulwadde obwo buli mu makomera ago olw'ensonga nti abasibe bebaka ku muntu tebalinayo bekyusiza kebayita akagongo nti osanga oli omugongo gwono guli ku lubuto lwono luli ku mugongo bwelutyo ng'amatooke babapanga ng'amatu kakota abasibe bangi ekkomera erigenda abasibe 7 bayitekemu abasibe 10 babitekemu abasibe 15 yabasibe 7 so kakati olw'omujjuzo gw'amakomera obulwadde obwo bungi nnyo era abafuna obulwadde bava mu makomera bebabusiigasiiga abantu so kati mbadde nsaba gavumenti mukendeeze omujjuzo mu makomera n'aba esiga eddamuzi emulekeraawo enguzi abantu basobole okubanga bafuna eddembe lyabwe okubanga tebati nnyo ku limandi nga bawoza bava bweru. Ekyala mbadde njagala kuddako ewa Fande Damulira nga nsiibula nkusaba abaana ba social media tobaddamu abaana ba social media tobaddamu wabula betonere bwetondezi bagambe nti wonna wayogera obubi bakusonyiwe betondere bwetondezi bakuveeko nga bava ku Geno na Reiso era Fande Damulira mwebale kubanga ennaku zino obutujjuwa mobile money tebukyali bungi. Fande Damulira
ensonga eyo ogikwasizza ne buno obubbi bwa bodaboda afanedda muli obadde obukendeezezza okendezza obubbi bwa bodaboda okendezezza buno obubbi okunyakula amasimu n'okusambasamba abantu okuba abantu obutayimbwa n'ennyondo okondeza ddala ennyondo y'omu bodaboda kyo ogwo gukoze era bannayuganda nsaba musiimeko ebintu ebimu ebikoleddwa abantu nga bano mubasiimeko kubanga kati abantu batube bakakutulo abantu batambula abantu bachakala President Museveni kyasinga okukola era kwafugidde bannayuganda batamiivu bannayuganda batamiivu basula mu mabaala era nga none nawe yasuze mu kibaala bannayuganda batamiivu basula mu mabaala banywa bbiya. Okay, tuyanze nge mwena abatugoberera olunaku tubasibudde tubadde ne lule bombolo tujja kuba tumukomyawo ne akume atakumira mpeera. Katabira Muhammad yabadde wali ku production yabadde wali nga producer program eno yenyini program nsonga ku nsonga Ajisa Mulgemanya tudinga n'olundi Lubalusewa TV mazima ku mazima.